kuliko Naluwama Esther, kuliko Nanjego Betty, kuliko Nanjego Leila, kuliko Kizito, kuliko Mukasa Norman, kuliko Sempe wa Sulaiman, kuliko Isaac Jamil, kuliko Nagudi Asia, kuliko Nachitende Silvia, kuliko Nagawa Rehema, kuliko Katabira Yusuf, kuliko Nasozi Silvia Sewaya Youth Leader, kuliko Nabukaro Harima, kuliko kuliko MR Nakulabye oba nakulabye bakita mbemu yemuta nakulabye aliko MR Nakulabye amanya gano bonna gensomye bonna bagira ku kadi ya NOP nayo mwaka ogwedde basala ne bagenda mu NRM era ne bakola bayino kola kati amanya gonna ge muwulidde olwalero mufuba okulaba nga bano bonna mugende mujjayo kadi ng'obudde bukyali gendo jeyo kadi kumanya gensobye 19 bonna bagende wamu 7 tukyayagala kati wano video mu butongole tandise mugambye mulaba abantu bangi nnyo abazze okujjayo empapula nga ate mubamanyi history balaga banyampi kati njala bagamba tuwulirize bulungi nnyo tuyina ngombe egamba tottanga kibe nga tonna kikene nyandusu tottanga kibe nga tonna kikene nyandusu tutya mu demokrasia oleka watu buli muntu ne yeetaya nga bwayagala naye akaseera katuuka nga mazima galina okuvaayo singa president yali wakuganda n'ekibira nga kiganya abantu okujja empapula zaabo abantu ambani baite bali ku kiku singa abantu amote basobola kwesembeza kisi kitibaawo kabe bafutu soja bamusinga tebakyasobola kulinya ku kitebe naye president agamba totta kibenga tuna kikene nyandusu buli muntu omuleka ne yeeyokya yekka mu ngeri gy'abayagala okweyokyamu era kasito tuko kubanga tokyasobola kusemberera office ezimu tokyasobola kula president wamu tebakyakukiriza accessinga okumanya nti kati bakutegedde kati olwali mu gujja okukima empapula ne mu kuzizaayo Anita Amongi Salimu Sale Museveni Mpuuga n'ebibiina ebirala byasindise ba agenti bangi okujja okukima empapula wabula bonna tubamanyi tusaddeko ki tutaddeko eriiso tugenda bategeera tutya olw'ekyo ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 mugenda kujja akatambi kano mu mwezi gwe 10 oba mu mwezi gwe 11 mu mwezi gwe 10 oba mu mwezi gwe 11 oba mu gw'omunaana awo between ogw'omunaana ogw'omwenda gwe 10 mugenda kuzza akatambi kano mugana ekisajja kino kyatubulira future information nga tennabaawo kati kanji babuulire mu bantu bonna abajja empapula batusindikidde ebiyenje bingi nga bingi wano awo mubayi baavu balonkupe neje bajje sente nze naawe abamu badde mubamanyi nga banyampi bazze nze naawe kati kyebagala okuliyetinga kyekiriwa Anita Amongi kyebagala okuliyetinga kyekiriwa bagala tusindikamu abantu bangi nnyo mu bantu abo tebagenda kubula mu bantu abayinza kufuna kadi wabula abaana batabafunye kadi ng'ate bamaze okusaasanya omusimbi bagenda kadi zigenda kubamibwa badde eside automatically bagenda kufuuka ba independent nga bali facilitated bali funded by Anita Amongi Salimu Sale ne Mpuuga de Mapuuga mpuliriza bulungi bobanga oli muwagizi wa kibiina ngera amanya amateeka n'obukwakulizo ag'okwesimbawo etteeka bwe likugamba oli munnakibiina nti yes ojjeyo empapula nti yes singa mutuuka mu kasengejja nti ye ebisaanyizo n'obukwakulizo ne bikulema okutuukiriza ne wabaawo alina obukwakulizo butuukiriza n'ebisaanyizo ne bamuwa kaadi gwe abataweereddwa kaadi olina okugondera amateeka g'ekibiina n'odda ebbali n'owagira abalondeddwa oba okusirikira gy'osirikidde omuntu yenna gwe mugenda okulaba nga tebamuwadde kaadi naye simbawo independent tobuuzeyo gurupu yaani ya Anita Amongi ya Salimu Sale ya Mpuuga ennaku z'omwezi ziri 13 gwa mukaaga 2026 ekyo kigenda kuva ku bakansala bero C2 bakyamani bero C2 bakansala bero C5 bakyamani bero C5 ba MP
wenkomye bonna buli gomula banga ganti agenda kujja independent ne ba MOP nga agenda kujja independent nga akasengejja kamumye wabona ganti ali independent tobozaani kabenga abadde ina kadi ya NOP naye nga yomu ku nkwezenge ziri mpuga ziri atutte manya bumanya nti be bo ndi wano okutegeeza Anita Amongi Jeno Salim Sale Chisawovuga and Mpuga ne Mapuga. Let me state this statement in English so that every Ugandan can understand it very well. The Constitution of the National Platform and the other political parties in Uganda, it is well written and known to all members of the party that if it comes to electing, or if it comes out to handing cards to all participants or people who are going to stand on behalf of the party, the card is awarded to one person who qualifies. Those who doesn't qualify, they go behind of that person who have been awarded that card. So whoever doesn't follow the rules and regulations of the party, and he or she becomes an independent automatically, members don't ask those people where they are coming from and who is funding them. Those are the same those are the agents of Anita Amongi, Salim Sale and Mpuga, because they have come in big number to sabotage. We know them, but time will tell. Ekyo nkibagambye bakitegedde bulungi nnyo. Ngenda kuzo mwezi 13 olwaleero mwezi gwa mukaaga 2025 mugenda kiraba. Njagadde otegeeza Anita Amongi, Salim Sale ne banno abantu bamwe tubamanyi bonna. Wabula mu democracy n'enkola Robert Kyagulanyi Center mu tatta kibenga takikenenyiza ndusu era gwe comrade yali omunange saagala oyo mbengo olabe abanyampi kola ekintu kimu. Kola ekintu kimu kiriruddawo. Jangu mu inbox yange mpa amanya goyo ompe ekifaananyi nze mbiteeke wano. Ngenda kudda mu nkola yange eri enkadde nga nzija ne ngamba public nti onali ABCD ne kiggwa ebisigadde Allah yamanyi kubanga ngenda kitandika. Mumpulire bulungi essaawa zino katusooke tubaleke bagiye empapula era temugenda kuyomba nabo kabere foot soldier kabere MOP kabere kansa temuyomba naye mubaleke bulungi bagiye empapula nga democracy bwasoma kubanga bulumba zize sanze nobutajjayo empapula bagenda kati kibira kyaba dictator tebakiriza democracy kati mbaleke bazijiyo bulungi nnyo bwe balo zijjayo akasunsula oba akasengejja kabajjemu bwekambalo bajjamu bayino gendo kwesimbawo independently nga bali funded by Anita Amongi dene mugendo tegerere enkwezengezo nabani ekyo mukitegedde bulungi nnyo. So kati mumaze otegera bulungi nnyo ensonga nga bweri abo mazo be exposingira ddala wano tudde ne mu future ekyo mukitegedde. Alright, mara okujjawo na kano buli omu ekyo akitegedde bulungi nnyo tugende mu maaso. Mwene mwenjagala ntuuke ne sinatuuka yeeyo tukyali ku nsonga zino nga bwe zirina okubeera. Mwene mwenjagala ntuuke ne mulindeeko please, mulindeeko eyo sinatuukayo. So kati awo mutegedde bulungi nnyo, mbanyonyere mutegedde bulungi nnyo. So buli muntu yenna mumuleke wabula kyenjagala musookemu njagala mubeere bakala bangu bwana musulani bakaba bakisoko kaluma wano. Mwenna mumanya abantu ababadde mbyobufuzi ababadde ku ground n'abazoobuza bayingiddewo, mumanyi enfuna yaabwe ennyingiza yaabwe n'embeera gyabadde mbyobufuzi n'abatabadde mbyobufuzi. Njagala osooka okozesa obwongo bw'ogambe nti kyali ono wano abadde mwavu nga talina ddene ekikumi. Essaawa zino yajjewa ssente zikola project ABCD, essaawa zino yajjewa ssente zifunding ekintu kino ku ssaawa zino. Abamu bavudde na ku byeyo. Ono azzaati okuyingira mu kintu kino, ono yali yabula emyaka 5 ba 6 kati azzaati okuyingira wano. Abala engeri gyabafunyemu ssente ku speed okukola ebintu ebyo nawe sooka otandika okwebuuza ebibuuzo ebyo then olabe enkola yaabwe y'ebintu osooka otandike okubeera nga weetegereza ebintu bino then ojjafuna ansanga nze sokugambye nti gundi munyampi gundi ali gwerinda akasengeja kyenjagala oba waaka assurance kiri ekintu kimu. President Robert Kyagulanyi Center buli muntu yenna amumanyi bonna bamanyi temweralikira bonna bamanyi just atula okutunuzibwa naga okay oyo kiwedde aho tuvuddewo.
Kati mwenna ngera kubaza mwenna abakoze video ne mukuba COVID 2025 bwali nyo bali dada oyo twamusanguddewo ngera kubaza mwenna abakoze video mukuba cameras namwe bwali nyo bali dada finally abantu bategedde kamera zadde z'ababbi era niyo serike nyini ekyamugisizzaawo kamera ezo kankibannyonnyole nno temujja kira abantu wonna wabula before nga sindabalaga kintu ekyo kansoke mbasomere kampuni eno nga bwe nabagambye nti omulasha taliyo kampuni ya Museveni banne nga mukoddomi wa Museveni gwe bayita Edwin Kalugire son in law ye muwandisi wa kampuni eyo eyabalasha eyabadde baba na Uganda Kalugire mmanyi lawyer wali awo Kalugire ye nanyini yomukubo ye muwandisi wa kampuni eyo Abu Mukasa gwe nayogerako abbe ettaka lya Buganda Makinde wali nimbaga nti mafia nyone namba talina namba yomu kwabo abaddukanya kampuni eyo indirectly era nga yaddukanya business za Museveni both eziriko ne ku international kati Abu Mukasa yoyo nekifana kye kizibu kya kufuna ye kampuni eno baganja kuzula abantu bonna balimu Odrin Kalugire mwali Abu Mukasa erinya Abu Mukasa mbali mu lulyanga nnyo oyabbe ettaka lya kabaka agula amataka ina buli kimu kusereza Museveni then kuliko omwami wa Chichoncho Florence ono erigo advisor era yoyo omukuba n'amateeka ba kampuni eyo wa Chichoncho Florence yomukubo kati mwena abadde basubira nti kampuni eno yani kampuni ya Mulasha kampuni ya Museveni n'abantu be abayaye kati doza mmaze okutegeera bulungi nnyo kati mmala okutegeera ekyo bwe mmala okuba ekintu kino abadde beemulugunya Museveni yabadde ava Entebbe nga bw'ava Entebbe asanga poliisi ekoze eki ekiri yalinze buli wamu wabula yagenze okutuuka ng'emmotoka zikutte jjaamu kale emmotoka bwe zikwata jjaamu yabadde ayina okuyitawo naye ng'ebitaala saawa byali biraze red nga tebikkiriza mmotoka kola kikugenda kati lw'okuba nti ye bw'aba agenda gy'alaga takkiriza mmotoka mukulemberadde muve mabega poliisi ya traffic n'abamagye ne balagira ab'emmotoka bakole ki bagende abasajja nabagamba badrive ffe tetulina gye tulaga kamera tukuba fayini wano tetugenda kusasula ssente tetugenda kuvaawo wano abasinga obungi n'emmotoka ne bazivaamu kane Museveni n'asooka n'ayimirira yaddaluza ne bamukozeko ambush abasirikale bava mu motoka ziri zonna ne bajja babuuze ki ekibadde motoka obutavaawo nabagamba abantu baganye okubaganye okuva mu kkubo olw'ensonga nti bamanyi nti ebitaala bino bigenda kukola ki bigenda kuleeta chaos kati Museveni n'agamba ekintu kyali muviiramu okugwamu ambush gyatategeera olw'ab'ebidduka okuba nti kati batya n'okuvuga ku sipiidi y'amaanyi n'okuyimirira balina okuyimirira nti batya penalties ekyavuddemu ne bakonvinsinga then Yoseri n'akola ki n'afuna safe we n'ayitawo n'agenda nga nabali bagenzi kati kyamutiisizza nnyo kati kwe kuvaayo mu kuswala okw'amaanyi n'agamba nti ebitaala bino kamera zino zaaliwo purposely for what for security so si kukuba penalties omanyi bana basajja tebaswala bw'ati bwe yagambye. The issue about the number plates is not fines, it is anti-crime. I want my people to put on the TV a picture I saw in today's paper. Put that picture if you have it. Today's, you see that young man, 45 years, was killed on 10th of June, a few days ago. This one here, Geoffrey Wayengara. It was in today's paper. I cannot accept our Ugandans dying because of an incomplete infrastructure. You remember when I addressed you in the parliament, I think it was 2018, I told you about the cameras. You were here with your policemen, just there, and that was all they were doing.
the one who's going to kill people doesn't call witnesses to see him. So I said, please, let's go technical. Let's have cameras. Now the cameras have helped us to handle a number of things. But the problem they have is that the number plates, these ones which are just, they are cooked. They just want to pick something and put it there. These are digitized number plates. With the central command post, you touch it, the command post alarm goes off. This is the work of the digital number plates, not